ekyasembeyo ewiiki ewedde okukwatibwa kwa Brigadier General Johnson Abaho n'amanya kw'ossa ne Major General William Nabaasa Don ono yaduumirako SFC Brigadier General n'amanya twaliko naye mu UCC program gye twakola wano ku bavandimwe yali mu immigration then saagaliza musajja munange komera kubanga tagenda nko mu komera yayinza okumwagaliza komera nebwe kibanga abantu bonna bano bakwatibwa lwa bubbi Muhoozi bayole bannange kamba bulire eggwanga lino Uganda gagga naye abantu babbi eggwanga lino General Isoke wa State House Anti-Corruption Unit yangamba okukwata ababbi eggwanga lino twetaaga emyaka 200 emyaka 200 okuba malayo bonna wow nze omuntu yenna eyeenyigira mu kubba ssente z'omuwi w'omusolo nga waliwo bukakafu bwonna ayolebwe nga bumuluma kubanga zino zikyali mere allegations we have no proof nti babba oba baakola ki naye bwe kibanga kituufu jenagere maaso ayole n'abala twali ne General Mukoyo mu meeting emu nga tulina concerns n'aseka n'atugamba concerns ziri micro compared to what I'm dealing with butono nnyo yaseka n'okuseka n'agamba singa mumanyi kyempitamu baana babbi eggwanga lino waliwo omunene omu yabeera ngambu yaawo bangamba nga every procurement ng'ebeera times 300 kyemuva mulaba super abnormal buildings coming up in the hills of Kampala n'olaba ekizimbe nekizimbwa ekiro n'emisana paka kuggwa nga temumanyi nnyini waakyo babirambula saa 9 gwa kiro owulira ngali ku mugano ate obubbi kasita buyingira mu magye g'eggwanga nga liwedde kitegeeza bagenda gulanga ebintu ebiri substandard bwe tuba twetaaga emmundu ekikabo ekiti baleete ekiri substandard olw'enjawulo eggwanga kasita enjawulo itaking over eri mu lisabire so jeno kyalwanyisa ate mujjukire ku birthday ya General Muhoozi Kainerugaba President Kagame lwe yali wano Saabalwanyi yagamba nti nze ndi lenient ku babbi naye Muhoozi tali lenient kuki ku babbi I remember those words ate mu bbanga ettono ennyo lyabadde CDF mugende mbuya mulabe kyali mu kuzimba waggulu eyo nalabye eddwaliro ne ndaba bangamba ba contractor bamugamba bajja dizimbira emyaka 2 n'ekitunaga tekisoboka 2 years lino okubanga likoze eki ekitebe ky'amagye va ku ddwaliro nga bitebe ky'amagye naba wa story ya Hoima Stadium you get it ate bano babbi ne babeera arrogant tibagambwako ababbi mu government abantu babbi eggwanga lino tebagambwako bali arrogant sente balowooza zeziraninga eggwanga buli kintu kyonna bajjajjaffe kye baakola ne bakitange nkikolera mukyala wange buli kimu nze siri fake master nze ndi musajja mmalayo owulira era naye kyensuubira this woman must praise me yes not the pastor no not the father ekirala bazadde be baamunkwasa akuli mu saamujja ku Kampala road owulira saakola ki baamunkwasa era ne bwenfuna ekyobutakwatagana naye bazadde be benkubire ki simu maama kino na kino ba ogizi be ba luminayi be sibe bakola ki sibe bamukuwa yes muddeyo ku nnono tudde ku factory setting twebuuze lwaki bajjajjaffe bakitaffe obufumbo bwabwe bwalastinga lwaki marriages breaking up day in day out kubanga tuvudde ku core foundation ya marriage bwino kola ki okuba kati abakazi nako oyogera naye ayogera oyogera wa bulukuma kutya kino kirikira kuba gwe anti manyi kwekiva anti yagula emmere awaka njala malayika ambulero yali aguze emmere awaka awuluguma kubanga musharinga responsibilities I hear mbu ennaku zino
mbumuwerera abaana omuzadde omukazi n'asasula school fees half nawe noyita half Gashumba awajja kubulukuma tekiriyo ante bakyatweguya nabo bakola tekiriyo Gashumba nabo balina sente zaabwe kasente kaabwe uliye Gashumba kake agamba takweguya ne bwogenda he can survive without you kankubuuze lwaki yalaga akawetanga mu propose nze obanga muwasiza kaddemu they think they can survive without us naffe we can survive without them tutunke I can also survive without you simple lwaki gwe osobola okusurvivinga without me I can't survive without you okitegeera wano mu Buganda basenga b'abaana mwana wange ekyo tekikolwa mwana tekikolwa mukazi omukazi takola kino omukazi atuula bwati niyo obeera ku mukolo ng'omukazi okugulu okumu kuli mutukula okola kuli mubende yegaziza yebambi kitegeera mugwe mulembe nkubuuza nnyo ekibuuzo mu WhatsApp laavu zammwe ezo status darling bikyebyo gasiya lwaki marriages breaking up day in day out kubanga twava ku nnono ne tukoppa abazungu bino ne mu proposinga ne baggala Kampala road n'ogijjuza ebimuli n'ofukamira nze Gashumba binyuma it is so it's binyuma nebiri is it sustainable but it looks romantic very lovely nga olaba empologoma nga mwami Gashumba afukamiddaga doesn't it look romantic mwami Gashumba imagine a situation but is it sustainable no but it ochikola as a gesture as a sign of love let me ask you omukyala ayagala musajja anam protecting abaana be anagala ntinga security we oba amuyire ebimuli but you can do all babuuze call tamasimu this time tokkiza musajja kuba bino byekidongo nenzigalawo Kampala road ne bayiwa ebimuli nefukamira nze Gashumba fukamira omukazi no you can do both malayika namugamba no you can do both sijja kufukamira no osobola osigala ngo provide mwami Gashumba jajjange ebimuli abirani taata wange abirani ebimuli ebyo bajjajjange bafalaziyo malingumu ba bulundu bonna babirani ebimuli ebyo bali mulabu kadde jajjange Veronica yafana emyaka 17 twamuzika Villa Maria 107 hey! Wow tuwangale era mutwegendereza opulira Burundi yafa I think 89 neba bandage evidence ndikubo waliwe yayiwe ebimuli ebyo abakazi singa mutegeera mwali yawudde akajanja akajanja tekali sustainable abakazi otabawo bintu ebanyiga mwami Gashumba banyige bagala kubanga abalala bagala kubanga nze si competing na malala batijise nga abasajja batijise sikirimu mu batijise nze sijja kukola kitu tekali sustainable kankubuuzemu ekibuuzo kiro yo nzijukira tabirimu byokutijisa ebyamu sibitegesa mwe byabakungu bino okimanyi kankubuuzemu ekibuuzo sisobola kwana muwala ng'asobola omuweereza kafe javaazi buli lunaku oba KFC okisobola okisobola is it sustainable no it cannot be sustainable the moment you started kasita otandika relationship yonna on a fake foundation it will crumble wow the way you start yes okujjako bino baba byakwekwana weekend biki ebyo neba obanga olina future intentions n'omusajja ono n'omukazi ono mukole ebintu byonna nga mubiwadde foundation eri firm zimbiddwa ku mazima n'obusobozi bwammwe amazima n'obuki n'obusobozi bwammwe okimanyi bulungi nti abantu bapangisa emmotoka kaakati ne baleeta emmotoka ne bagiwaayo just because he wants to win someone's heart no okulaga ensi omuwala alage ba ogizi be ne baluminayi be mugayi wali loaded bapangisa emmotoka mu kwanjula ne bagireeta amuwadde emmotoka kati ennaku zino bambi obuwala olw'okuba kaagala banne wako bamanye mbu boyfriend wakamalayo bwekegulya iPhone nga kagipostinga ku status yako mbubbe yaguze naye kake kagyegulidde thank you be hey nga ke kagyegulidde yes fo bulamu bwaffe bwe tulya muwogo tumulye bwe tulya akatogo tukalye paka Katonda bwana natutuusa ku kye twetaaga kati ole motoka gibapangisiza guba batogenda givuga so what happens geddayo chovola ba relationships is breaking up day in day out ezikyanywera kati kankubuuzemu ekibuuzo
n'otuuka okwanjula ng'okwanjula 90% mikwano gwo be bakufundraisingidde omukazi akitegeera nti bba wange ali financially weak nafumu y'ensimbi kati kankule n'ekyamu bato kimanyi mukoddomi wo bw'ajjanga n'akwewolako ssente tobuliranga mukyalawo tokikolanga lwaki enkyaba n'afuna obuzibu mukoddomi wo ne mukyalawo ajja bimulangira mukyala wange ajja kulangira mukoddomi wange ndaba ffe tukuwa ssente mukoddomi we bwakubanga akama nti musajja munnange ebintu si birungi muweereza akasente sirika you get it women must be managed kyagala ogaane must be managed so that means abakazi mayembe ga gaali wogateera wekubira enuma y'ekigo n'ebyogamba ebyakajanja nze ligi yakajanja totijja sitijja nze tositula ku mukyala okumusula nti okumusula nti anti ebimu ku biri mu kutijja tutulaawa muli ku DSTV muli kulaawa nga baby come n'atula ku bisambi wano n'ositula nga munnange olira fake mastono kati ne musitula abaki mulema ebyo binfula fake master kankubuuze gwe musitule nze nkuganye gwe situla owuwo you don't do that kankubuuze nze wangola ba complaining so you don't do that I'm asking you situla owuwo I thought you do I'm asking you nange nziramu nze olaba wanga complaining badi manyo bikola kankubuzemu ekibuuzo sisobola kukubulya my private life no like fe tubikola nnyo mubikole n'omutuuza wano valentine valentine waliwa nalina mukyala wange twali waka nze nali nente mufaamu malayika twamwanjula leero enkeera twali mu kusimba bisagazi honeymoon teyaliwo abasajja kana kasajja twali tumanyi kali mu honeymoon ali mu kusimba bisagazi olabya complaininga temwagenda Dubai ku honeymoon ne mugenda twaliyo before ate simutwalangako Dubai nti ngenzeeyo nti kyamaanyi kuna before you get it I don't know what you're speaking for so many men can I tell you something never live a life to impress people you don't even know. Come again? Never live a life to impress people you don't even know. Ate social media ebononye. Can you imagine mu competing n'abantu bemutamanyi? Bemutamanyi. Nze Gashumba. Pangise Serena. Oba Sheraton Ballroom. Bagiwemu ebimuli. Mukwate ebifaananyi ne video nsasule basamola bajje ba streaming live nzije fukamire fukamira ki yelwa bayida lwaki tamfukamira ye lwaki tamfukamira manyize kinsinga okwagala lwaki gwayi n'okufukamira because you are the one to propose gwa propose and I tell you nze jala respect kubanga guno omulimo gwe tulimu mission possible tulina gituusa mission ino okuguka omwana yalwala senyiga nasangibwa tugenda Masaka ennaku 2 twasula tutunula kirungi ne tufuna dokita najja ne tukomawo e Kampala saa 9 gwa kiro gwe bayita omugugu kati maama w'omwana taliiwo yagenze mu mezzo bezonwa agenze kutiguka nga nnyana kubuuka mu byokutijja obadde oyogera ku impressing akubuzemu ekibuuzo kungumaze ebbanga ki mu Kampala muno osuubira kale abantu batandika okuntegeera nga 27 bameka abazze ne bavaawo bazze ne bagenda many omanyi lwaki sirivinga bulamu ku impressing abantu besimanyi abantu abalivinga obulamu bw'okuimpressinga waliwo couple at the moment eri ku social media okwo badiringa nnyo mu bya furniture bantu babategedde bebamu ku betwalaba abaatijjanga ennyo ku social media mbulirayo couple emwe ey'amasappe ekyayimiridde ey'amasappe mbulirayo abantu abaali mu showbiz mu Uganda muno nga bakyayimiridde saagala bamenya mannya abaagwa bonna abantu couple nga bazimbira ku showbiz nga bakyayimiridde omanyi lwaki buli lwobeera mu masappe mu showbiz weekend eno bw'oyambala olugoye luno ng'olina emikolo emirala olina oggula olulala n'engatto ndala na buli kimu ne saluuni ndala tosobola kulivinga
it's tekiri sustainable. You get it? Kola ebintu ebiri mu busobozi bwo. Ne wali wagenti gwe ne malayika mwe muwangadde. Then on bali wano ku social media I'm following. Wali wagambi wano save your words simanyo bimukwatako naye ndoza I don't know whether bampo bawangadde I don't know. But bali wano bagoberera ndoza bagabe bakudde mu Mwami Gashumba is very right anagabyo na Mwami Gashumba yogera bitufu. Bagambi waluka peyimbiridde. Rema ne Hamza bakuwadde. Katika Rema ne Hamza bayanjula. Ochabalaba mu pompo. No. Honestly. Yeah. Rema obuli private. Rema ne Hamza balabikako lumu. Yeah. Kati oba yabadde mu kuyimba. Ne bawe. Very true, I agree. Chebali munga tebakisobola. Rema, she's an amazing woman. Even the husband. Ontegera no. Yeah. We can't debate it. Naye obulamu bwe bali mu buli bwe bali batandise tosobola. You can't sustain it. Tokisobola living obulamu bw'osobola. Okitegeera. Ne bono oyagala okwewanika ojja kwekuba wansinga ennume. Ojja kwekuba ennume y'ekigo. Kape eyo kati erina kulwanagana na social media kati. Bye baakolanga bisira by'amasappe kati. Balabidde litinga. Tokyasobola. Era buli omu ayogera kukakasa. Oli yatusana okuwanika ekiwandiiko. Naga nze ne gunte tukyali ffenna. Nachita era naza ku social media okulaga abantu because that's how they built it. Tosobola kuyiya buyayi obulamu bw'okiyayi bwa biyayi. Nze nyina omuntu omu gwe mmanyi yakuba ssente ebiseera ebyo nga Club Silkwell nga Governor Weri ne Kayeni naye ng'okuva ku Thursday paka Sunday zonna zibookinga tables. Ne kati musanga ayambala hudu yekweka tayagala nsimulaba. Namusanga ku Sheraton mu Luzi nga afuyisa nga ina babounce abasatu abamuli emabega. That's how stupid he was. Era bwe ndaba n'abantu abali ku mikolo n'abasirikale ewaggulu mbasekerera. Abasirikale abali mu uniform lwaki obaleeta mu tenti? Ne President Museveni yennyini mirundi emeka jola abasirikale abali mu uniform nga bangi babeera bali abasirikale bamubeerako abali close baba masuuti n'ebirala. You get it? Abasirikale bw'oba oli ku mukolo gwonna oli mu kkanisa oli mu kereziya oli mu muzikiti jangu n'omusirikale atali mu uniform amingolinge n'abantu kuba bano abasirikale si babo bajja bakujjako enkya. One phone call 20 seconds bonna bali callinga. You get it? Ekyo tikina njawulo n'abantu balivinga bulamu bwa kisappe tebuli sustainable. Awulira? There's a price you have to pay. Are you not a tough man at home? I don't know, but those who are close to me, there is a tough Gashumba and there's a lovely Gashumba. Ojukira ng'otunyumiza Mwami Gashumba nti muzeeyo mugenzi your father. Bwe yajjange wakanga mudduka buddusi misinde kati that's not good. Let me tell you, I think that's how even people look at you. Now ate baganda baffe bonna kati bakikiza taata waffe yali mukambwe nnyo naye ate yali asinga ekisa kubanga buli munaku yatuukiranga wake waffe. Omanye ebiseera ebyo abantu bavanga nnyo mwankole mu Kabaale e Rwanda okujja okupakasa mu Buganda nga bonna babeera waka. Ontegera ndowooza. Yes, our dad was tough but he was very very kind. Is it good? Yes. Mukina okuba kati kankubuuzemu ekibuuzo bwe mponinga omwana emirundi esatu what do you expect me to do? Ngende ku Nando's mugulire ngende ku Cafe Java's mugulire ice cream? Okambuwalamu. Ovaayo ng'omuzadde n'obonereza. Kati tuba kankubulire Lwabugiri yabadde yalwala senyiga. Yali talwalangako mu bulamu bwe. It was tough to both of us. Naawe bwe eddagala ery'enjawulo naye ng'eddagala erimu olina diteeka mu nnyindo muno asinizinge gasi yo nakola ki naye nga maami we alaga no it's tough ne mugamba you're joking tulina dimuwa kubanga nange mu butuusa ayagalanga ddagala nze nakwekanga eddagala teri mwana mutayagala ddagala nabana batuuliza kakati kati is better he's jumping nyinyiro zakiyali but Frank you're tough that's it kyetagga toughness kubanga bwe tutamuwa eddagala tajja kuhiilinga tajja kuwona. Yes, omukyala yatuwadde eddagala eyo mukyala wa myaka nga 7 teeka eddagala lino mu nnyindo
liri eddagala kungu eminyira ne bwe giba giri mu mugongo givaayo. Omanyi omwana okunyiza ebintu ebiringanga obuugi nga giri clogged. Bw'otalimuwa bagenda mu admitting emulago oba ensambya. Kati ani nze naye ani asinga obusanyufu? See, you get it. You're all happy because your kid is fine. Kati ekirala nakugamba mulenge by 9 he must be in bed. Omwana yebaka okuva ku ssaawa 3 paka 12 kuba ku ssaawa mwayina okugenda okusoma. Kati mulenge ayinza okungamba dadi wange tanjagala. Aneba samangu. Yes. Abakyagala kubeera namwawo. No. Mulenge ava kusomera at 5. Between 5 and 9. Let him have fun. By 9, 7 ayina okulya emmere. Ayina okulaba amawulire. Ayina okumanya ensi yonna bw'ekola ki. Bw'etambula. Otegeera ndowooza. 9 yeebase. Eki gye bayita tough love. Kati bino ebyaffe bye tukola n'ojja akala ne kagwa mu dadi kulikayo. Ebyo mbikola. Ebyo biri okay. Byawukana ku kiri muzeeyi engeri gy'abakuzaamu. Yes. Buli omu onoonya w'oyita. Wansi w'emmeeza musajja azze akomyewo. Otegeera ndo ate kitaffe olumu omusaasira kitaffe yatuzaala abaana 34. Yalina abakyala ab'enjawulo. He was a true African. Gwa abaana 34 bamanyi. Foba obwana 2-3 bukutabangula omutwe notabuka. You get it? Kankubuuze bwe ngamba mukyala wange nti kino this is not right. Kusinga emyaka, kusinga experience. Omanyi socks zinakakaddiya. Omanyi arrival ne departure zinakayitamu. Hayinza kiraba nti but Frank, this is not I'm preparing you to be the best. Okitegeera? Banda tewali omuntu akola course nga 3 kakati. Course. Ali mukola masters, ayina ka certificate course kakola. Kinafu. Otegeera ndowooza. Mulaga abakazi tough love. I love you so much, but this is wrong. When something is wrong, I don't keep quiet. I tell you. Yes, kubanga bwe binayonooneka ensi yonna. Kati waliwo abantu abasabirira. Gashumba marriage ye breaking up D. Bali kuwa mindi buli lunaku bafuye mindi emimwa gifuuse najja papo. Nga bibakwatira kuwa. Abannayuganda tebagala muntu ali bulungi. Ugandans don't celebrate each other. Bannayuganda baagala nnyo ebifudde. Njagala oleete serious discussion on radio TV. Bajja kuteekako birala. Neleeta ebibozibozi ebyekisiru ebyo ekole ki. Olyoka olabe. Wow. Ate okuraisinga abaana. Gwe. Kino nkibagamba. Bw'oba toli redde kwetikka mugugu gw'abaana tobazaala. Si kyangu. Omanyi kibayita full time job. Omwana bw'aba yakatandika okutuula. Manya abayagala nnyo okuyiga ebintu ebisinga. Ene slight mistake asobola okuva ku madala n'akola ki? N'agwa. N'okubeerawo. Kati bwe nkugamba nti bw'oba ofuluma ekisenge ekyo kireke ng'olugyo oluzizzaako. You're protecting the kid. You get it? Kati omukazi, that guy is tough, bichi. You get it? Kati omwana bw'agwa n'afa oba n'amenyeko omukono ensi yonna mwadde reckless. Era kikomawo gy'oli. You get it? So those who are close to me, they know. By the way, if there's an opportunity, those who are close to me, tell muntu ali kind ku nsi kuno like me. Abali close bakimanyi, tukimanyi. Sobola okubeera nga ndi tough. But those who are close to me, waliwo omukyala yaŋŋambye, if there's an opportunity, njagala a media house ejembuuze who you are. Ntegeera ndowooza. Kungu neekuwa simu yange eno abantu b'ennyamba besimanyi. Many. Kati Idi yamwe yabaddewo. I don't know how many people I sent money to. People I don't know. Kati ekisa ekisingawo kiriwa. Kimbuulire ekisa ekiri awo. Ne kati mwagala bino ebyammwe fake love. Eyo ey'ebimuli. By the way ndi mu kudibetinga omwana omulenzi bamukolera birthday. Nze sibibirivinga. Tekirina genda nti bamulenzi oba musajja oba muwala. Nze ngambe byali badde abaana abawala basalazi birthday. Omwana omulenzi birthday yaki? Oko muwala yaki? Omwana omuwala they are fragile. Abaana abawala they are flowers. They must be treated like queens and princesses. Okitegeera ndo. Ne omwana omulenzi era contemplating. Gwe tebakolera birthday. Nze siji ndayiranga ntya Mungu. Bi birthday nzirabye bukulu bashira gye basokokola surprise birthday. Nze ndi traditional ya tuli traditional nnyo. No nze waffe kyenda kulabalaba olunaku Saint's Day. Kubanga nze saint wange mu Bukatoliki Saint Francis. Era olunaku nageranga evira nitusabe misa mami n'atusalira enkoko ngeeyo. Kyenda kulandaba Saint's Day nze bine birthday nzirabye mu buki? Mu bukulu. Okimanyi nze birthday yange bantu baginzijukiza. Nti lero mazaalibwa kati yange ejja mu Gwokutaano. Ujimanyi. 18th May. So bine era ndi bukubuuza
omwana onamukolera agenda kweza omwaka yajja kuweza kyembuuza ndabira ddala kiri weird to do a birthday for a boy child. Omwana omulenzi njagala akulenga him akimanyi that he's a lion in the jungle. Tene ensisi yakusaagiramu nze singa byemmanyi nabimanya ndi muto kungwe ensene eyina ettima mpamwedda kikatandikirawo linda kunkiddemu ensene eyina ettima ensi eno si nyangu omwana from day one ayina okumanya it's a jungle nga bolaba amagye ezo ba Navy Seals bayitamu training omwana ayina okukula nga akimanyi nti ensi si nyangu bw'atakitegeere from day one olumu ntuukawo ne ŋŋamba singa kino nakimanya dda tusiga kwagala abantu batusigira bukyayi njagala omwana akule nga akimanyi ng'ali battle hardened. This is the world we live in. Makanisa n'ebyamagero tebiriyo ebyamagero tebiriyo tewali kyamagero kiva mu kanisa tekiriyo nze ebyamagero byenfuna buli lunaku mbijja mu kanisa ate bana bajja nga bawenyera ne baddayo nga tebiriyo abo bonna babapanga bupanzi bafuna obusajjasajja ne bakagwe genda ozanye bwotyo ogw'ekigo so tokkiririza nti tekiriyo katonda akola ebyamagero batabikola katonda abikola sigina emiyaayu simanya fake prophet nti gayita mu bbo no lwaki ayita mu bbo babayita batya man of God nze ndi man of what Gashumba man of what man of God ffenna tuli baana ba katonda kungu nze neesabira katonda nampuliriza essaala zange nganze gwe tubaddewo nga mpa example y'abanyarwanda wano mbadde mpuliriza eyo miracle ya happeninga kubanga twayimuka ne twerwanako abantu baffe nga bamiwa passports national ID abaana bamaliriza emakerere emirimu gibabuze toyina kyewaayo nairanga ntya Mungu sifukamirangako nensaba katonda nti yamba abanyarwanda no kyamagero twalwana bulwanyi ensonga yaffe netuuka ku Yoweri Museveni the visionary leader of this country nagitegera nagisolovenga nesinga nali ngenze wa prophet bikyebyo nze gashomanyizo ngene wa prophet mi oyina nogende wa prophet nze malayika oyina bingi bwetaga mu bulamu mwami Gashumba ngachi ng'omuntu empewo gyenzisa kambuuze abo bawambwa empewo gye bassa katonda ya empewo gye bassa nange gyenzisa tujja kwemu mu covid nyina pastor gwe nasanga yesibya masike mukaaga ate okufa nze nagamba malayika lwoligenda mu night prayer twawukani naye abantu nga balinnya ennyo yoli n'ava mu Amerika n'ava Malawi agenze kusinga na pastor bajega oba prophet mu ggwanga eddala amanya abasiru tebagwayo everyday tebagwayo nze Gashumba nze ndi mu katoliki nze ndi werubaga kubanga ye church mwe nazaalibwa era mwe ndiziikibwa okitegeera kankubuuzemu ekibuuzo tewali bakatoliki ba billionaires there are very many tewali basiramu ba billionaires very many tewali banglikani ba billionaires very many obugagga babujjamu obo bukyaki bw'abano ng'oli bitter kubanga they are misleading a generation era Muhoozi Kayine Lugaba bwe yavuddeyo ne ngamba Muhoozi ju akitegeeza naye nga lwaki takitegeeza anti akikopa ku kojjaawe Kagame Rwanda tewali nsi bantu bakeera kusaba oba essaala zikola nnyo lwaki Irani ekuba Isirayiri Yesu gy'azaalibwa Irani bakuba Isirayiri oba temukimanyi Irani nkambe bakuba Isirayiri ekitakubika nno ne basensalinga amawulire tufuna side emu yes bateekawo embeera nti media houses eziri Tel Aviv oba ziri Israel zina kulaga Irani bwekubye essomero oba eddwaliro lirage mbu Irani ekuba bifo bitali menti kubwa lwaki Trump apushinga peace talks bulisa omulia negotiations Irani egamba ffe tusabangako kuteesa so obuuza lwaki Isirayiri Yesu gy'azaalibwa babakuba ekyenkana kambuuzemu ekibuuzo ne Palm Sunday tebagiselebrate nze olw'embeera babaganye nti obusajja bujja bakubira mu kanisa ekyakankusese okye nti mu Israel it's only 12% of believing in Jesus Christ. I hear it's a very small, I didn't know the figures, but I hear it's a very because small, you guys don't read. Small percentage. Hey. It's very small. Tebiriyo nze Gashumba wali wazaalibwa bwebamugamba nti bugingo oyo mulaba bugingo mukwano gwange nnyo ate muganda wange enjiri ye njagala lwaki eri transformational enjiri ya bugingo eri geared at transforming lives bugingo agamba kera wepakasize oberemu n'akasente labirira family yo oberemu n'akasente bugingo mugana he's a brother and he's a friend
era siberangako naye emboozi y'okulokoka nejja mwogera ku tekiriyo tekiriyo nze bishop wange Silvasi Jumba owe Masaka owe Kampala ye ani isemwogerere neno ina bonyiza abo boyogera ko bayita ba fake prophets fake prophets basu chingofu empe emuka gwenzisa anti bayina amaanyi obuwambu abutisani abo nawe tamuli kadulawe bajja kusabira sale mbi tekiriyo senga nafadda nze ndogeddwa nze gola bandogeddwe bitalugebwa totidde kusindikira fire tekiriyo kati bali kuleyo ka fire bali kukuleyo kakati onaliranye ongamo kyacho onya kansa nga kyachi yeliranye mo kyale yemulago nga abantu bafa cancer every day walk into Mulago hospital and heal the sick lwaki balina kujja ongamo kyambo onya kansa nga cancer institute yeri a few meters from your church tofunanga nakadde genda kubasabira ebibali imamwe byekijega nawe Gashumba mimi Gashumba tikiriyo nawe lwaki oganti onya kansa onya abalwadde nga eddwaliro likuli wano mu Mbirizi n'otagenda nawe tikiriyo ate coffin zenda baawo around there anti ongamba owonya abalwadde ne ate next neighbor wo atunda coffin tata wange jali anizo kumona nona andi kati bali ku radio bambaga fire bakusindikira fire bakusindiki bali ku radio fire tumekese machupo letende ku tubuse ensozo lete enkulukuku tusomose gayanjo lete emigga kungo manyima tuyize ffe nzo manya abantu abakando gakoze ku sala zabwe tozitidde ziti zinyina banse sazi banga bankuma mbayita you see nalabye embozo olimbozo je twakoze ku muguru gwa TV ogumujjo nga ekyalo bali mu kukayana na kanisa abantu bagaba tuze lwaki otusira kanisa mu residential area afa twajigoba ebbunga twajigoba waliwo yali agirese omujega twajigoba nga bakira tulekanira dokita ngambye Gashumba you need a bed rest go home and rest kati omujega nga yenetira kanisa bwemba ewaffe gaba waliwo St. Rwanga Catholic Church je tugenda olwe Sunday ate music ayimbwa muri mu church ne neighbor toyinza muwulira lwaki okero tulekanira baba tendereza katonda fefena na fetu mutendereza nkubuze mu kibuzo President Museveni yaggalawo eggwanga mu biseera bya COVID waliwo church yali ekola music yali gikola wafa twasabiranga waka ne bantu mu bamulitegeera ddi omuntu nagamba take a stick eno ku motoka nti you are protected by the blood of Jesus yenga ina paratuni ya maje mukuma bobo ngamba nti owonye endwadde kati mwe n'abanda besawa zino njagala muleba pastor abambala reading glasses kati pastor lwaki to hearing amaaso gaago no yambala reading glasses sitegedde ngoli okusoma ina okwambala glasses galubindi pastor agamba awonya abalwadde ne pastor na awonya abalwadde amaaso gamulumba bwabasoma Bible ayambala reading glasses. If you cannot heal your own eyes, how can you convince me you can heal? Mbawunya ne bamuzibe. No damu no laba. Pastor kanchidda mulungi. Ba pastor banji abasoma Bible nga bambadde ki? Glasses. Reading glasses. Naye pastor kugamba wonya bamuzibe. Yenga tasobola kwewonya maaso ge asome Bible obulungi. Do you get my point? Tebiri ebyo nawe. Nga omwana we walwala mtwala mu ddwaliro. Yeye nyini amaaso galwala. Ageze buli doctor wa maaso galemye okuhiringa ayambala reading glasses ne atagama mwawonya bamuzibe tebiriyo. That's a contradiction. Lwaki gwe teweewonya nowona n'otambula ng'owonye. Kati ulira waliwo Jordan angambe kale bino singwa kale Gashumba kale singa police omuvaako nodda ku bino sigwosalirawo yabamu kufe twakuza mpaka sigwosalirawo leero nsalawo kyenjagala n'enkya. So nawe okkiriziganya ne General Muhoozi John D to regulating amakanisa omuntu okuyitibwa omusungu abalina abaana abato mu kimanyi omwana bw'atandika okuyimirira ayinza okugwa emirundi nga 50 oba emirundi nga 100 ne maama we usual abeera amwencouraginga nti tengerera omwana ayimiridde abeera amwencouraginga okuyimirira. That's the world we live in. Era kino nkiddamu enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwe. Ekigambo kino nkikozesa nnyo naye simanyi oba mukitwala seriously.
teri alireeta nkyukakyuka mu bulamu bwo gwandaba essaawa zino ku TikTok gwampuliza ku Radio 4 Greater Kampala, Radio 7 Greater Bunyoro Region ne Radio 7 Masaka siwe kiri sorry Radio 8 mulwane mulemereko ku buli kintu kyonna ku nsi kyokola bw'oba ovuga taxi givuge nayo taxi ekwewuunye bw'oba oli cleaner mu ofisi y'omuntu kola omulimu ogwo n'omutima gumu bw'oba ng'oli farm manager olabirira faamu ya muntu labirira ente ezo enkoko ezo oba embuzi ezo nazo zeewuunye bw'obeera musirikale ng'oli asikaali okuuma kizimbe kikuume n'omutima gumu bw'obeera musirikale nga bakwasayininga kuuma munene oba omuntu yenna mukuume n'omutima gumu omulimu ogwo bwe guggwangawo oleke kwekwasa nti oba nyina kye saakola ne mu relationship bwe kiri edda nga tukyakwana bw'obeera mu relationship kola buli kintu kyonna kyolaba nti kyetaagisa okusustaininga relationship eno bwe breakinga down oleke kwekwasa nti olina kyotaakola kino kibagamba with experience nze ndabye miracles ku nsi kuno buli lwokola ekintu n'omutima gumu Katonda amaliriza na interveninga himself n'akozinga miracle kubanga nze nkakasa teri muntu akola miracle ku nsi kuno okujjako Katonda sijina emiyaayu simanya ba prophet simanya ba apostle simanya ba pastor tewali muyaayu gwa prophet oba apostle gukola miracle era nebaza jeno Muhoozi kaine Rugaba ekirowoozo kye waleese nti okuraninga church oyina okuba ng'olina degree yes ate ne church ezimu tugenda kuziggalawo kubanga church ezisinga kati miyaayu mwe gibbira abantu tewali eri afunye miracle mwawaayo ekimu ky'ekkumi tekiriyo nze miracle zendaba everyday siwangayo kimu kya 10 ndayiranga ntya Mungu era sirikiwa ne Katonda nkoledde miracle zesimanyi miracle gye sijja kwerabira ize ensonga z'Abanyarwanda bannange twatambula mu buli office ng'Abanyarwanda bamibwa national IDs ne passports there is no office mwe tutagenda pako omukulembeze w'eggwanga bwe yagamba nti ensonga eno nga nali sigitegeeranga bwete nice executive order kati wakyali Munyarwanda ng'oli Munnayuganda mibwa national ID ne passport ezo ze miracle zendaba era ku bintu ebimu ebinsabizisa President Museveni awangaale Katonda kuuma President Museveni nze wansasula Museveni ku nsonga y'Abanyarwanda wansasula kuba yali enfukidde ekirala nga bajja waka bagenda mu office ne mami wange nga batuuse omulumba e Masaka nga baba ma national IDs ne passports ulira abantu baffe baanunulwa ne bafuna liberties mu Uganda kubanga twerwanako singa twatuula butuuzi tukeere Rubaga tukeere Namirembe tugende ekibuli oli Kampala kwerwanako mu abaana abawala mukole omulimu gwonna ogukuwa akasente oberemu n'akasente abasajja bajooga abakazi abaavu nze tewali lunaku lunsanyusa nga kugenda out nensanga abaana abawala bokka nga they are having fun on their own besasulira bills zaabwe that's my happiest evening ate kati ntya nnyo kubanga ndaba nnyo abaana abawala abali serious in their lives than men oba abavubuka obulenzi tulaizinze idiots you can hardly find abaana abalenzi abali serious with their lives banywedde enguuli bagimaze ku nsi kuno omwenge bagumaze mu mabaala abalenzi waliwo n'ekipya kati tewali edda abawala be baakuulanga abasajja ssente kati abasajja be bakuula abakazi it beats my understanding mikwano gyange abakazi bembeera nabo ne tunyumya emboozi baga nti Gashumba there is a curse again amaaso mu ggwanga muno abasajja kati be bakuula omusajja takwana muwala nti amwagala kasategeera nti okola mu kitongole ky'amaanyi ofunayo kasente nga likukwana nga likulaga amapenzi limaliza likubbye so mu abaana abakazi mubeere beegendeeza emiyaayo giri ku nsi kuno ababbi abawedde emirimu ate nga bikeera mu makanisa
bikeera mu makanisa so mbakubiriza nze buli lwoba tompulidde wano ku Monday mbaako engagements endala nange nyina ebyange ebintawaanya era nakikakasiza okula is a scam nze nali manyi bw'okula n'oba ne ssente ng'emirembe gibeerawo Jesus obeerawo nga buli kimu okiyina emmotoka weeziri ssente weeziri naye ng'aganyabo toyagala na kuva waka naye nga buli kika ky'emmotoka weekiri naye nga toyagala kuva kiwaka. I will give you an example. Saturday nayina engagements 2 e Masaka eggulo nasiibye Mitiyana ekawungeezi nga nyina abagenyi awaka. That's the world we live in. Olya kino nkibagamba mulwane mubeeremu n'akasente okulonda kwaggwa mwe bafuutisooja ba nuupu muddeyo mu byalo byammwe mwe bafuutisooja ba PLU tujja bayita mu 31 ab'enaalemu muve ku kitebe ky'enaalemu muddeemu pakase okulonda kwaggwa Saabalwanyi Yoweri Museveni agenda kulayira mu May agenda kulayira temufuula bwafuutisooja mulimo ekibize munyiigira ne mbabuulira mazima kubanga nze mbeera mu meetings emutaliimu n'endowooza gye babalowooleza beerako n'akantu k'okola bw'obeera mubazi bajja in a special way. Nebaza mwenna abali ku TikTok abakozesa TikTok ne mugikolamu akasente kati buli kintu kyonna kye neetaaga mu Uganda sikyetaaga kinoonya ngenda ku TikTok abazimbi ababazi abawolodinzi abasimi b'amazzi abaana abamolodinga ebintu ebikushokinga bonna bali ku TikTok mubeeremu n'akantu akaleeta akasente omwana omuwala kiswaza ogenda out nga boyfriend wo nakusasulira ne kawuba akasanvu ake15 at least ezawuba beera nazo mwate abalenzi teri mukazi ali wakitiibwa musajja mwavu kino nkibagamba bannanga obwavu bubi omwavu tolya kyoyagala omwavu tosula nga bwoyagala omwavu toyambala kyoyagala omwavu waliwo omuntu akusalirawo so ensi eddagala lyokka eryokulwanyisa obwavu kwe kwerwanako ne bw'oba oyina degree nga gwe wafuna first class degree Makerere Kyambogo Victoria University nga toyina mulimu degree esooka ogiwumuza awantu obereko kyokola ekikuwa akasente oberemu n'akasente ne bwe kyetaagisa genda ku washing bay kwoza motoka genda yoyoze emmotoka you never know one day bano abanene ba gavumenti gye bajja okusanga beewunye nti omwana alina first class degree obeera otya ku washing bay message eriemu nti tobeera wakambu noonya mirimu gyokka actually kambagambe okuba ne degree nga toyina mulimu wasomera bwereere degree nga toyina okuba ezo transcriptism ez'Emakerere kumba biringanga amawulire ga munno amakadde these are facts kozesa empapula ze wajja mu Ekyambogo ze wajja Enkumba ze wajja UCU Makerere zikyusa obulamu bwo zino empapula zo bwe ziba tesobola kukyusa bulamu bwo toyina njawulo na muyizi wa misu ali mu byalo toyina njawulo kino nkibagamba tewali nnyonyi gy'olinnya ne bakubuuza wasomerawa baagala tiketi ya nnyonyi tewali bw'oba ogula ploti obanga ogula ttaka ne bakubuuza gye wasomera baagala ssente mwe ababeera mu mmezo nga mubuukanga ennyana nga musasula gino emyenge gye baalagira bakubuuza gye basomera baagala ssente era kinuma nnyo nti ffe tukitegedde mu bukulu era nze abaana bennyina abato from day one ngenda balaga importance ya ssente kyekikulu Jesus sente zisengula olusozi zisengula olusozi gwe tolabayo tractor zisengudde olusozi zilwasaayasa kukitegeera ndowooza from day one abaana balina okukimanya obulungi bwa sente nti sente zikyusa obulamu bwaffe